Mwana mulenzi publicity enatete atubuulidde ani agenda okulangirirwa nga mmeeya w'ekitundu ky'e Kampala okuli Erias Lukwago ne Balimwezo. Byonna kambikuwe obeere ng'ate obiraba. Kalulu Kagabe ani ali ekyaloodi mmeeya gonde Lukwago agenda kalya Balimwezo alina amaanyi abantu bamwagadde ne Museveni awe Kampala tayinza kusikiriza Bobi Wine atwale kibuga. Atasobola omuntu ali mu buyinza so kati ajja kulaba ono Lukwago baakifuula kiwumbe kyawe bakyagala kiri awo kyoga ne kiwoganamu awo mbone bayisaawo ebyabwe abantu ate oli mupya tebamumanyi characters ze kati Lukwago ali sure agenda kalya zinagenda kwa Lukwago n'enfulumanga bwembadde Memba Bristol yagala toke tenjagala toke bagayiko kakati nze omukubira campaign gomanya abantu benavugira ku Nasolo gomanya abantu bengenda okuvuga encha abalukwago nena simu yanko wadde saati kale gwe kati gwe ne Lukwago omusinga kwa nafuna akasimu yenkataddewa nenfuna nene zize ne simu bbiri gwe muntu omu ne Lukwago abantu bengenda okuwa Lukwago okumuza bwana yeke nyini yakoze wafuna ene simu yakoze na yasaze weight centimeter chobodi kwe Lukwago buchaba munsi tafuna ngo kaluka mutadde ku minzani ngakano ekyalamu alamayini elofa abankuwidde kakuyege ainena twagala nnyo bakwa munako akayakula musajja munaku nnyo anabakulanga banaku kola nsi bamulabidde Kampala tegedde musajja mufunyuzi ya publicity n'entuuka ewo n'esigala nga bwembadde who are you nonsense so akalulu okawadde Erias Lukwago agenda kabakuba Balimwezo abantu bamwagala era Balimwezo ali ku top ne agenda kabakuba kubanga Lukwago yava mu DP abasomesa ebintu bisatu yabasomesa obukodo ne basomesa okabba ne basomesa na kyeye ekirala DP balina ebintu bisatu ng'ebya Luwilight bikyagenda mu maaso munnange nno Bebekulu avuddeyo n'alaga nti Luwilight ajja kumusonyiwa. Nja kusuubiza nti of course I will let her go personally. I will see to it naye issue eri mbasaba bannange mweddeko mwenna abavuma abantu agagambo tuli bazadde tukuze nina abaana abakulu Bwana bakuru nino obuwala akuze gojja oyogera ebigambo oluzo mwana wange bwabiraba ku social media mu nyumba ndabati atengera kawoni nkengendo okuwaya abantu abali ku social media kino kyakyambu government egenda kubagabira licenses okubeera ku YouTube ne TikTok very soon. So how are you going to defend your license? Because we never to a license with Jakuatoliko. So how are you going to defend it? I think the page is a Kola Kasente Kasuku. And you made Kasuku, you're the biggest YouTuber YouTuber. YouTuber Sebo. Naya Kasente Tukakola, Tozindia Mayumba. Haven't you made contact? Yes, I have. State House. Consider the thing you have to State House Street in Nonya Kasuku. Can you play with that job? No. You can't. So mugulire ku baganda baffe bato baffe baana baffe ekintu bakikozese positively not negatively. So kati wamulese? Namulese era nsuubira nti anytime bajja kumukola ki? Bajja kumuta. Naye nga nsuubira nti alinamu ekyo kansabe nti abeeko n'ekyokuyiga. Ate wamu ne famire n'emikwano bantu babe bakkakkamu. Politics ono takuvumisa bantu. You don't know. Politics is politics there's no permanent position. Nti leero gwe oliwo nti bubuto bw'oliba buli kiseera. No, you never know where you fall tomorrow. Yeah. So don't make a lot of enemies. Bobby yayimba oluyimba akalulu tekatwawula. Nze bebo nvumira bwerere myaka na myaka nfiira ku Museveni. Just olina kuyiga ku Nelson